Lulezefaniyo abatuuze balumiriza nti yali asusse emyaka 10 we bamuziikira mu 2016. Ekitabudde ab'ekitundu be bantu abawamattuse gye bavudde ne bamuziikula. Kirowoozebwa nti oba oli awo abeera guzalaguza be baakoze kino. Oba mwabaddemu okulowooza nti engeri eno gye yali mu mutabazi wa Ssematalo, oba babaddemu okulowooza nti alina muno kyepe, kati awo wesinza nnyo kunnyonnyola naye ng'ekikakasibwa. Muzeeyi yafa 2016 mwezi gw'omusanvu we twamuziikira wano. Agenze okera ku makya nga taliimu. Naye tugenze okujjayo okwetegereza entaana nga omutwe baagututte. Ekikola kineno ffe kye tusuubira nga ffe kale katusuubize mu basawo ab'ekinnansi. Gavumenti eveeyo nnyo etunule mu bantu abo nnyo okubawa layisensi ezo ezibakkiriza okuba nga bakola omulimu gwabwe gw'essawa ogw'okujjanjaba mu njanjaba y'ekinnansi. Poliisi etuuse mu kifo kino okwetegereza embeera. Tusaba maama Fiina tukoola yonna gy'oli, oli maama waffe, vaayo tuyambe ku nsonga eno egudde wammwe. Tiyinza kuwa bukakafu okusinziira kino kyendabye wano. Bajja kudda n'awalaga, bajja kujja basikwe naawe, naye tulina okuteekawo basikiriti okulaba nti tukuuma wafu waffe. Oluvanyuma ab'eŋŋanda basazeewo okuddamu okuziika ebisigalira bya Namukadde ono.